Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero nate tuze okubanga tuwayamu nga bwe twalagaana nti tujja gendanga mu maaso n'okukubaganya ebirowoozo ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'olwayo tuze tugenda bwanga tuwayamu tulabe ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda General Proscovia Nalweyiso azogerako ki yatwegaseeko era ngenda kumusaba ababuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo afande yala kusaba otubulize ku bannayuganda abo abateze amatu. Mbalamusiza mwena abawuliriza abatutegedde amatu abatakoowa okutuwuliriza ate abatusonyiwa oluusi bye tuba tusobeza ku mpewo kubanga naffe tuli bantu. Kituufu. Njagala kusaasira bonna baviiriddwako abantu baabwe okuva lina kusoma okuba naawe ekisubi ate n'ensaasira abo abali mu malwaliro n'abalwadde bangi baweranga 5 abali mu malwaliro naye n'abalala bonna njagala bagattako Katonda abakwatireko basobole okusuuka n'abasawo babajjanjabe bulungi. Neebalizaako abafunye ebirungi mu bulungi nga tebamaze kutugumbula bannaabwe basobole okubinyweza. Njagala okutuusa okusaasira kwange naddala Abatanzania abali mu Uganda kubanga bali eri bayinza okuba nga tebajja kumpulya. Njagala okutuusa okusaasira ku Tanzania yonna okuvibwako omukulembeze afugidde emyaka 5 oba n'emyezi 4 oba kiseroza nti giweze 6. Ekisanja ekyokubiri Katonda yawa era yajjawo naye ekigambo ebigambo abantu bye bayogedde ze siina gwe mpakanya kubanga omufuti sirabangayo mufaayo batono nnyo gwe boogerako ekibi. Nze nateranga okugenda kukiikirira omukulembeze oba amagye ku muntu waffe oba omusirikale oba ni mukulembeze yenna naye ng'afudde siriimu. Nze nga ntera nnyo kukyasanguza era ne nsaba abantu abeetabye mu kuziika nti mufubenga okwekebeza n'okwogera obulwadde buno ng'obufunye kubanga abamu bamanyi okubeera nabwo ne beemalira ku ddiini naye nga kyandibadde kirungi n'obeera ku ddiini ate nga bwewejjanjabisa n'okwejjanjabisa oba n'obeera ku musawo w'ekinnansi nga naye n'okwejjanjaba wejjanjaba. Kati nze nateranga nnyo okukyogera naye teriyo mufu gwe boogerako bubi naye Magufuli Katonda amuwa ekiwummulo eky'emirembe afudde akyali mbadde musinza emyaka 5 afudde alina 61 nze 66 nyinza okuba nga si nyinza naye sikoze wadde 66 mbadde musinga sikoze Magufuli byakoze kubanga sikyateeka nti abantu ffena tulina okwenkanankana amagezi oba okwenkanankana bye tukola naye abantu baddembe okwogera ku Pulezidenti Magufuli byakoze mu myaka 5 era abantu badde bagamba nti okulwa ku bukulembeze si kyekitegeeza okukola ennyo naye neŋŋamba n'ababadde bakyogera baludde ku bukulembeze kiki kye bakoledde abantu baabwe. Okay. Njala tugende ku bimu ku birungi ebyogerwa bye bagamba nti omukulu ono asobodde okubanga at least aleka omukululo ensonga y'obuli bw'enguzi kyekimu ku ebyo ebyogeddwako ennyo okuva lwe yafa mpaka lwaziikiddwa. Simanyi kyoyinza kwogera ku nsonga eno kubanga Uganda ekimu ku bintu ebigisumbuwa nsonga ya buli bwanguzi. Pombe Magufuli mu myaka 5 n'emyezi egyo emitono ddala gy'asobodde okubanga afuga Tanzania ensonga y'obuli bw'enguzi yagimalayo. Nedda saagala kugendera ku kigambo kyo nti yagimalayo yagirwanyisa naye y'enguzi ebeera nzibu nnyo ebeera nzibu buli enguzi endya yaayo nzibu. Kati ne Pombe Magufuli bwe yayingira mu bukulembeze yagirwanyisa naye simanyi oba yaggweerayo ddala saagala kikakatako naye mwebaza olw'ekyo kubanga bwe yayingirawo ensi yasobola okulwanyisa enguzi naye buli ggwanga lirina enkula yaalyo. Tanzania abantu baayo bakona mwoyo nchi yaawo balina omutima gw'eggwanga lyabwe
buli omu gondooza omugenzi Nyerere ya Pulezidenti Nyerere alabika yagubateekamu ate ekitali wano ate eri n'enkwata teri nga si ya gloves nga wano si wano wajjawo wagenda ne wayingirawo obuzibu kale enguzi yaliwo okuva edda wano naye wano wagenda ne wayingirawo obuzibu bw'obulwadde twagenda ne tutwala nnyo ekigambo kya AIDS nga ne tukikulembeza nnyo kwegamba ekyo kyaleeta nnyo nze ndowooza era nali nga nkyogerako nnyo nti kirimu kimu ku ebyo ebyaleeta enguzi wano ng'omuntu bw'akwatibwa basooka ne batunuulira obulamu bwe bitya awo kyekyaleeta enguzi wano kati wano enkwata yerimu obuzibu ate wano eri politics taliiyo nnyo nga wano waliwo politics waliwo tribalism omuntu omukwata era banoonyeza muganda okukwata ono nti era banoonyeza ow'eggwanga bwe riti okukwata ono nti banoonyeza omukatuliki banoonyeza omuprotestants banoonyeza musiraamu wano bwe tunaaba tetulwanyisiza ebyo ebintu ebyamadiini ebyamawanga n'olaba nga bakutte nalw'ensonga by'essente abaganda ne bavaayo ne batandika okivumirira lwaki mukutta omuganda bagundi nga temubakwatako kati nze ndowooza wano bwe buzibu obuli wano politics wa wano wanjawulo nnyo ku politics w'e Tanzania. Abalowooza nti twandibadde tukoppa ku nkola yaayo kuba ogamba nti politics wa wano wanjawulo kuweeri okutwaliza wamu kiki kye twandibadde tukola kubanga eriyo abagamba nti twandibadde tukoppa ku systems zeeyo okusobola okulaba nga tulwanyisa ebintu bino wabwoga nti mukono gwa kyuma feki ekitasobokawaba nti yabaddemu n'omukono gw'ekyuma omukono gw'ekyuma gubaddeyo naye kisinziira baani bw'okwata n'omukono gw'ekyuma wano kyandibadde kisoboka naye ekyejo kyajja nnyo wano omanyi abantu nalinga mbagamba nti waliwo ebintu ebitakubibwa reverse bw'oba ng'oleese eddembe okuli kuba reverse kibeera kizibu nnyo emmotoka nyangu ne loole ne trailer olabayo abagikuba reverse naye eddembe kasita olireeta tosobola ddikuba reverse nti ate kaakati otandise okozesa omukono gw'ekyuma kubanga abantu abamaze emyaka 35 nga bali mu mirembe egyo then otandike mu mwaka gwa 37 nti obakwata n'omukono gw'ekyuma kibeera kizibu naye sisitimu eziriwo zezirina okulaba nti zongeramu amaanyi n'abazikulembera baleme kubanga bagenda bugenzi kufunayo mirimu naye bagenda kukola ekyo kibalagirwa. Ki oli kuba mu bigenze mu maaso byonna ebyogeddwa ekibiina kya CCM eky'e Kenya kyogeddwako nnyo ekya Tanzania kyogeddwako nnyo era bangi bempulidde nga bagamba nti naffe wano twandibadde tukoppa ku sisitimu eyo okutwaliza wamu bangi boogedde kuba oluvannyuma lw'okufa kwa president vice president ne bamulayiza agenda kubanga atwala ekisanja kyonna okutwaliza wamu bangi bavuddeyo ne bagamba nti beewuunya empisa nti ejje lye lyalaze sayidi eyo ne liba nga teryeyingiza mu byobufuzi nti ne balayiza vice president n'abanga ataking over abamu balowooza nti e Uganda ekyo tekisoboka be balina ensonga zaabwe lwaki balowooza nti Uganda tekisoboka bayinza okuba nga batuufu liri eggwanga CCM erina enjawulo nnene nnyo era kyova olaba nti bagamba nti abakulembeze babeera n'omukono gw'ekyuma naye Mwalimu Nyerere yabireka bw'atyo naye wano Uganda bwe yamala ebbanga ddene ngeri mu kubonaabona kati abakulembeze bwe bajja ne baagala abantu babajje mu kubonaabona okwo balabe ku mirembe ne balemererwa nga tebakyasobola kubazzayo kubatuusa ku CCM era nze ndowoozaamu nti abantu bwe baba baagala ebyo bwe bityo bandiwagidde ebya East Africa kubanga okoppa obukopi eggwanga erikuliraanye oba eggwanga gundi nga bwe likoze kisobola okubeera ekizibu ate kisinziira constitution kikyegamba kubanga eyawana egamba nti oba president bwafa
vice president ataking over atakingirawo nga bebalinda bwafa atakingirawo nga bebategeka bategeka okuddamu okulonda mu myezi 6 gyokka ekitali Tanzania kakati naye bagamba nti president bw'afanga emyaka 2 giyiseewo vice president atwala ekisanja ekyo bwe kirabika naye bw'afanga ono bwe yabadde yakamala emyezi 4 bagamba ateeka okutegeka okulonda vice president mu myezi 6 kati Tanzania constitution yabwe bwetyo si bwegamba ebyo bijja birina kubeerawo nga East Africa weeri naye ekigambo ky'okubeera wano n'obeera wano buwezi nga weegomba nti singa naffe tulinga tukope ku system eri tukope ku nkola ya system ezo zikopa n'ozireeta ne zigaana okukola naye mbanga muli kitole nti waliwo East Africa ffenna tugendera wamu kati constitution tukoleemu ekyo kisoboka. Weewaawo nga tugenda maaso ku nsonga eno yennyini njagala tutunulire ku bbanga President Magufuli lyasobodde okubanga akola n'eryaffe wano kubanga era byebimu ku ebyo bannayuganda bye bageraageranyiza nga bagamba nti omukulu asobodde okubeera okufuga oba okukulembera emyaka 5 n'emyezi emitono egyo ti naye ebituuse ku Tanzania bingi nnyo ddala. Ekimu ku byo kwe kubanga yasobola okusuumuusa Tanzania neva mu nsi enkuseere nedda middle income status ewaffe wano ekisuubiziddwa ebbanga nga kikyagaanye. Simanyi afande kyoyinza kwogera ku nsonga eno. Saagala kukyogerako nnyo kubanga okutegeera kwange si kusukkulumu nnyo okutuuka ku ekyo. Saagala kubigeraageranya ebya middle income status eya Tanzania then na wana ekiremye waliwo ebintu bingi waliwo ensoloza y'omusolo ffe tulemedde mbwavu nti Tanzania evudde mbwavu naye kisinziira kubanga babyogera tebali Tanzania abamu bayiza n'okuba tebayitangayo ekyetaaga n'ogendayo n'otegeera nga bw'olaba abantu bwe bajjanga wano okutegeera enkulembera ya LC na wano kyetaaga nova n'ogenda Tanzania n'otegeera kye boogera bakituuseeko batya kubanga eriyo amawanga agabituuseeko naye nga biri ku mpapula naye ng'ekiri mu bantu kibeera kizibu nnyo. Kati nze Uganda bwe batenda bakutuuka mu middle income status simanyi kiviridde ku ki bannayuganda bwe bageraageranya n'Abatanzania bali batya awo kye kiyinza okutuwa ekituufu naye kati saagala kiyingiramu nnyo bwe ndiba nkitegeddeko okusinga awo ngenda kukinyonyola. Bangi bagamba nti Pombe Magufuli abadde musajja wa action ng'ebintu abiteekesa mu nkola nti era atereezezza nnyo civil service oba abakozi ba gavumenti okutwaliza wamu. Simanyi lwaki bageraageranya eri ne bagamba nti ffe wano kino kiringa ekikyagaanye. President waffe tugambe ye si musajja wa kuteekesa mu nkola bintu naye oli yateekesa mu nkola. Kisubi Tanzania ekozesa olulimi lumu Luswahili kubanga nze Tanzania mmanyiyo ne juzi President yantumayoko kugenda wa President e Dodoma bakozesa olulimi lumu mu woteeri buli wamu. Wano tukozesa ennimi oba 5 simanyi oba zirime buli omu alina olulimi lwe era bwe baba bawadde omuntu omulimu abantu bakigoberera nnyo nti lwaki bawadde ono oba wadde ono naye wabaawo okukwata omuntu nakubuulidde edda enkwata y'abantu bye boogera ne bwaba wano waliwo nnyo okulembeza amateeka wano kyekizibu ekikyali wano amateeka abalamuzi bagamba ki bw'ogoba nalweiso n'agenda mu kooti abalamuzi kye bagamba aidha bamwakwitinga oba bamuwa bondi simanyi beiro ne wababye biliyoni ezenkanawa. Kakati ojja kusanga Tanzania yo action nga bagamba nti abakozi bonna babagobye babagoba wano ekitasoboka bw'ogoba omukozi just cleaner mu gavumenti akutwala mu kooti okiwulidde eri oyinza okubanga ojjukira bwe yagenda yagoba
ba civil servant si bonna ne bali ku lootinga balala wano sirowooza nti kisoboka. Amateeka ga wano tugoberera nnyo amateeka, tugoberera nnyo obuntu, tugoberera nnyo tribe y'omuntu, tugoberera nnyo status y'omuntu mulamu oba mulwadde. Kyekizibu ekiriwo. Ate kyendowooza nti kijja kubeera kizibu nnyo okukite man of action nti nkugobye nti kati nogenda mu ng'awantu nogamba gwe nkugobye. Public service olupapula olwo lwe mujjuza nga muyingira mu public service luliko ebintu bingi nnyo. naye neeri amateeka gye gali yo lwaki byasobola simanyi mateeka president nzijukira naye yagobako abasawo lumu. Simanyi mateeka g'oyogerako basawo ki nina abasawo balina kawuka baaliwa president alina bwe yatuuka n'agamba babagobe. Okakasa simayo babagenda oba nedda. Wana amateeka ga wano president asobola n'okuwandiika nti kisubibwa muwo omulimu oli n'agamba nti tegiriiwo. Munga omukulu president tetulina mulimu gwe wano. Tetulina ekifo kyo tekiriiwo. Ge mateeka ga wano. Naye amateeka g'e Tanzania ojja kuba kati wano ffe twagenda okujja mu bukulembeze ng'omusirikale bakeera bukezi ku makya ne bakumakinga agamba kusoto kuliya ne bakutuusa ewasi yo nagamba kugobye mu magye. Kati tekiriiwo omugoba n'akutwala gy'anaakuwaabira ne bamukomyawo. Kaakati ajja kusanga ng'e Tanzania tekiriyo bagamba bugambe have dismissed you n'otambula n'odda ewammwe. Kati waliwo enjawulo nene nnyo era abantu baleme kwegomba bintu olw'okubanga enkulaakulana y'eggwanga naye nga tofudde ku bantu bo. Olina okufa ne ku bantu bo nga n'enkulaakulana y'eggwanga bwekola ki bwetambula. Ezo aksoni ezo president waliwo ebintu byatasaanidde kukola. Ebyo byatasaanidde kukola nti amagye wano simanyi mugende mugo waliyo ebintu byatasaanidde kukola. Nga tuva ku mugenzi Pombe Magufuli kiki ng'eggwanga kye twandibadde tumujjukirako? Omugenzi Pombe Magufuli kye tuyinza okumujjukirako ennyo byebyo bye yakola ebyo kubanga waliwo empewo. Fuwana empewo ogijjukira mu public service abantu nga basasula omusaala naye nga tebaliiyo bagenze bakirwanyisa. Twalina empewo mu ggye lya UPDF ne bagirwanyisa neggwawo. Kati ye bwe yajja yabitandikirawo naye simanyi kubanga oyinza okulowooza nti obikoze naye ne bitagenda kubanga ojjukira Pombe Magufuli yali ayera enguudo niye wagendedde okugira abadde takyayera abadde ndowooza waliwo ntera nnyo okugeraageranya ku mwanyinaze Haji Ssebaggala. Ntera nnyo kyogera abantu bansonyiwe yagamba nti buli muntu ananyuka nga ajja kuddangayo n'akaveera ng'alowooza nti bw'otuuka mu bukulembeze kisoboka naye bw'otuukayo kiba tekisoboka. Kati ne President Magufuli yali alowooza nti ebyo byakola bisoboka naye yatuuka ebiseera nga tebikola ki tebisoboka nga tebikyasoboka. Naye kyenyinza okumuyigirako byebyo bye yakola naye ate kyendaba nti ate tebyatambula kugenda mu maaso. Abantu babyogera bwogezi wano bange eriyo aboogera nga tamanyi na Tanzania nga alaba ku TV oba akola ki. Afande waliwo ensonga endala era gyetasobola kubuusa maaso y'ensonga ya kooti nayo njagala tugyogereko oba essiga eddamuzi okutwaliza wamu gyevuddeko awo wabaddewo ebitalabise bulungi mu maaso g'abantu okutwaliza wamu kubanga ffe tusuubira nti mu kooti gye tulina okugenda okufuna obwenkanya ne bwe twalaba omulamuzi ng'avuddeyo. In fact bannayuganda batandise okwogera ku masiga gonna naye boogera nnyo kati ku Parliament ne boogera ne ku ssiga eddamuzi. Omulamuzi yavaayo gyevuddeko awo oluvannyuma lw'okusoma ensala ey'omusango ogwo gwali gwawaaba Justice Kisakye yavaayo naye n'alaga nti waliwo ebibadde tebitambula bulungi nti fayiro ye yalemesebwa okubanga agisoma okutwaliza wamu. Bw'ate bwe yayogera n'agamba nti Chief Justice yali agiwambye. Bino byonna bw'obizza ne ku Parliament kye tubadde tulaba kubanga Speaker naye bwe yabadde alonkinga yayogedde lwaki Jacob Oulanyah ow'ekitiibwa
abadde takubiriza nkiiko nga bamubuuza kuba abantu balowooza ki ekigenda mu maaso lwaki Right Honorable Jacob Oulanyah ye alwawo nnyo okukubiriza enkiiko n'abinnyonnyola nti nze muwa n'adduka muwa n'anzirukako n'abindekera okutwaliza wamu kubanga bo ababaka basuubira nti wayinza okuba waliwo ekitatambula bulungi ensonga lwaki so amasiga gano abiri kati twalabye ne kkooti ng'ebigenda mu maaso tebiwoomesa nakabululu bwe kiikyo oyinza kwogera ku mbeera eyo mulwadde mbadde ekyate sikimanyi naye wekitiibwa omulamuzi Kisaaki waddembe okuvaayo nayogera byayogera kubanga kooti bagamba nti abalamuzi be babeera 8 ababiri bayinza okusalawo obulala 6 ne gusalawo obulala ne ku bya togikwatako abalamuzi oba baali bameka oba basatu oba bameka ku bameka kati Kisaaki bw'abanga ddala mulamuzi mutuufu nga fayiro ye bagiwamba yali amanye ne yagiwamba Chief Justice yagamba nebirema yagiwambye agiremedde nebirema ewaabwe gye bali naye nga birina kugenda mu lujjudde lw'abantu mu mawulire public court kati omulamuzi bw'abanga agenda atwala ebintu bye mu public court saagala kukiyingiramu nnyo kubanga simanyi mateeka bwe gagamba ali omu gwe bawambira fayiro ye kibi nnyo naye ndowooza nja kukitegeera bwe naaba mbuuza nja kukitegeera ddala kituufu fayiro ye bagiwamba naye fayiro obeera n'emu oba obeera ne kopi awo simanyi era draft gye yasomera abaali balina okuba nga bawulira ensala ye draft copy gye yajja nayo kirungi kya Uganda ekyo kirungi kya Uganda kati buli muntu waddembe okukola ekintu kyayagala enkoko simanyi tolina gitambuza ng'ogisulise olina kugitambuza ng'omutwe gutunuddewa kati nze saagala kuyingira mu bintu bya Justice Kisaaki mpozi kyeyinza omugamba nti mbadde njagala nnyo okutegeera oba yatuula kubanga waliyo akakiiko k'empisa mu justice eyo oba yatuula nako oba ne basalawo kisimanyi mufo kyokujja mu public ogamba nti Chief Justice wa Uganda yawamba fayiro kati nganze bwe nagamba nti nayina fayiro yange nga njagala okwogera ku bikwata ku UPDF naye CDF nagiwamba oba nalina fayiro yange nga njagala okwogera ku politics wa Uganda oba kuki nti president nawamba fayiro nga ndi wano ku microphone kibi naye abantu ekintu kibatiisa kulwa kiraga ki tekirina kye kiraga nnyo kiraga baba mbalowooza nti kooti nti esiga liwambe nze ndowooza nti kiraga butapa na mpisa bwe nti bwenjo kitwala buta Essex kugamba bw'oba osoma waliwo amateeka kyemanyi ne Kisaaki ateekwa okuba yagasayininga naye bw'oba ogabuuse nze ndowooza ziba mpisa awaawo empisa eziba zikubulamu oba onoonya kipopularity mu bantu olabike nti gw'oli wanjawulo oba olina esayidi gundi sayidi gundi tebagikutte bulungi nze ndowooza zibeera mpisa zibeera mpisa bwe nzija wano eŋŋamba CDF bulabula zibeera mpisa okay afande bw'oyogera bw'otyo kubanga bannayuganda bangi bo beebuuza ne bagamba nti okay omunaana gwonna gugenze mu maaso ne guba nga gusoma ebyago ne bagamba nti ono abadde asigadde batugambye Chief Justice ategeezezza nti kabagende bawummulemu eddakiika 3 bakomewo babeere nga bagenda maaso n'okusoma okudda tebadda kyekyebuunyisa bannayuganda nti lwaki tebadda muntu omu yekka ye yakomawo ate okukomawo kwe bwe kiri okukomawo kwe ng'agamba ne fayiro ewambiddwa kyekyewuunyisa ekyo era bannayuganda bagamba nti yeyeka eyali ayawukanye afande Kamaliyo yeyeka eyali ayawukanye ku banne nga ye ensalawo ye ewagira Honorable Kyagulanyi so abamu balowooza nti olw'okuba yali ewagira Honorable Kyagulanyi y'ensonga lwaki yagenda mu maaso n'okubanga aganibwa oba mmibwa akakisa okuba nga asoma fayiro ye
nze kati awo mba sikitegeera kubanga omukulembeze yagamba nti kangende nunula eggwanga lino n'omusiru ayimire wala ayogere ekyobusiru wabule wamukuba oluyi. Kati ddala bwe mba nga simanyi kyali munda eyo, munda gye badda bali mwenda omwenda gye badda then omu akomewo, simanyi kyali munda eyo. Kati saagala kwogera kigambo kyonna okujjako nga mmaze okutegeera ekyali munda eri ono gye yava akomewo nga bali baganye okudda ye n'adda yekka. Era simanyi oba n'amateeka gakkiriza okukomawo wekka, simanyi. Kati saagala kwongerako, naye bwe tuli batutegedde ekyali eyo munda nga bakibuuzizza tulikomawo ne tukyogerako. Weewaawo kino kireetedde abamu okubanga bagamba nti Honorable Kyagulanyi yali mutuufu okujja omusango gwe mu kooti, nti kubanga yakirabirawo nti kooti si nnambulukufu. Naye kooti omuntu omu tasobola kusalirawo bantu mwenda. Bw'abanga yalinayo muntu omu era omusango gwali gujja kumusinga, toyinza kubeerawo n'ogamba nti ku kooti kyetaaga ogende nga tolinaako muntu wo. Kyetaaga n'ogenda n'obasanga busanze awo. Naye bw'obeerayo n'omuntu wo gwe weesiga nga yoyo n'akulimba n'okulimba nti ngenda konvinsinga abalala, nakyo tekikola makulu. Kino tekyonoona ekifaananyi ky'Essiga Eddamuzi mu kulaba okuko? Tekiryonoona. Kubanga mutudde oli avuddemu ayogedde bw'ati. Kisubi buli maka, buli kitongole kirina ebizibu byakyo. Ate abalamuzi abo bonna wadde kiringa nga kufe boolaba ab'amagye batutraininga mu training schools ezimu ne batutraininga ebintu byebimu, naye omuntu n'avaayo nga mu kifo ky'okusoosa okugulu kwa kkono asoosa kwa ddyo, naye nga amazeeyo omwaka mulamba nti bagamba omusirikale alina kusoosa kugulu kuno nga naye ye asoosa kulala, omulala n'avaayo ng'omugulu n'omukono bigendera wamu, ate kitakkirizibwa. Kati abantu abo abalamuzi babazaala agenda n'asoma, simanyi basoma myaka emeka, n'avaayo ng'ali bw'atyo. Ne badokita bagenda ne basoma emyaka 5 neyongera n'okweyongera, bale bayita ba profesa naye ne batuuka ku mulwadde omulongoosa ne bawakana tusooke wano, tebatusooke wano. Omu ayinza n'okwekandaga n'alekawo bwambe n'atambula n'agenda. Kati nze Kisubi kyo si kiwakanya weekiri, kubanga omulamuzi Kisakye bamuzaala ayina ne famire ye, ate balonda. Abalamuzi tebalonda, bagenda ne balonda, ate buli mulamuzi alina omuntu gw'alonda. Ayinza okuba nga abalamuzi 9 balonda ono, balonda FDC, balonda ki. Kati ye nga ekintu kimu eriyo gwe kiruma. Waliwo owe FDC omu yagamba nti sikambireke abantu bakitegere nti Kisakye azaalibwa then ne Winnie Dolo Chief Justice tebamuzaala nga Chief Justice. Then ne Kisakye tebamuzaala nga mulamuzi. Okuba abamu balowoozezza nti kino kyonoona ekifaananyi ky'eggwanga Uganda, biyinga nti buli tulina amasiga 3 nti bw'olaba essiga nga likontana wayinza okubaawo ekikyamu. In fact abamu kati oyagala kuŋŋamba nti omusango gwa Kyagulanyi abalamuzi bonna balina okuvaayo batuule ku mmeeza. Mu Uganda mulimu abalamuzi bameka? Nedda, si bonna. Lwaki balondamu omwenda? Kati bwe balondamu omwenda kiba kitegeeza Essiga Eddamuzi teryesigika bulungi. Lwaki balonze mwenda? Baali mu kooti ensukkulumu. Baali mu kooti ensukkulumu. Bangi bagambye nti singa kino kyabadde mu kooti eza wansi kitegerekeka, naye kooti ensukkulumu esembayo. Kisubi kino ekintu ne munakikuliriza mutya oba abantu ne banakikuliriza batya, kyawedde. Kisakye lumu alivaayo nannyonnyola, ne wekiti no Chief Justice alivaayo nannyonnyola, oba n'abalamuzi abalala balivaayo ne bannyonnyola. Essiga Eddamuzi lyeryo Essiga Eddamuzi. Era emisango gikyaliwo, abantu bakyagitwalayo. Ne wa Kisakye bakyatwalayo emisango. Naye omuntu tokolanga kintu ekitateekwa kukolebwa. Okay. Weewaawo saagala kulemera nnyo ku nsonga ya judiciary oba Essiga Eddamuzi, nalyo njagala mbeere nga ndikomyawo. Naye afande, nga bw'oli nti oli mu amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu, njagala nzirekaawo
ndabe eggwanga lyaffe kubanga ne gye buvuddeko waliwo wetwalabye omuvubuka omwe yakwatiddwa nga yakatta nti abawala 8 mulamba ng'agenda maaso n'okubanga abatuga. Simanyi bwe mutunuulidde ensonga eno abamu batandise ovaayo nti eggwanga balisibye nnyo, abantu abavubuka baali balina ebyokukola nti bangi tebasasobola kubanga babikola, baagala biteebwe okusobola okulaba nga abantu bonna benyigira mu mirimu egibakuuma nga bakola. Simanyi kyoyinza kwogera ku nsonga. Kisubi mbadde nkusaba mutabani wange ekirungi oyogera abantu bye boogera naye gwe simanyi kiki kyolowooza. Mbadde nsaba abantu baleme kuyingiza okutuga omuntu ku butaba na mulimu, baleme kuyingiza okutuga omuntu okuba nti waliwo lockdown. Tewaliwo ekikwataganirako naddala toyinza kisisinkanya n'akatono. Ate abantu bakitegeere nti wabaddewo okutta abantu nga tewali lockdown. Abantu bakitegeere wabaddewo okutta abantu ng'emirimu tegiriiwo oba nga weegiri. Kati saagala muntu yenna, mbadde nsaba, si butayagala naye nsaba temuddamu kukwataganya okutuga abantu nti nakatuga abantu 8 olw'okubanga bbaala baagiggala gye nali nkolera, nakatuga abantu 8 olw'okubanga saluuni nzigale, nakatuga abantu 8 jimu nzigale. Nedda, tebikwatagana. N'olwekyo mbadde nsaba abantu ng'era bulijjo bwe nsaba security ye gwe Kisubi, security ye Nalweyiso. Bano abagamba nti abatemu bayiseewo ate nga waliwo security, omutemu asobola kubanga omutemu akwana omuwala. Tetujja kusanga busanza abantu abayimiridde bali mu laavu yaabwe nti owa security n'ayimirira n'agamba mukola ki. Era oyo eyakwanya omuwala oyo amutwala awantu n'amala n'omukozesa n'amutuga. N'olwekyo abawala mbeegayiridde kirungi nnyo okubeera ne lavaawo naye yaani. Era bwe wabadde ovaawo akaani yategedde nti ovaawo era yategedde ogenda wa. Kati mukitegedde abavubuka batuga ate n'abawala nabo bakola ebyo ebikolobero bwe bityo mubitegedde. N'olwekyo tuddeyo ku nkola yaffe eri ey'okubeera security conscious, okubanga gwe security y'obulamu bwo then poliisi eyingirewo oba amagye gayingirewo, kubanga kizibu nnyo okukuuma abantu 5 miliyoni ng'okozesa abasirikale 5 miliyoni tekisoboka. Kati abantu beekuume security eryoke eyingirewo. Kyeneebaza nti abantu bano bakwatiddwa. Si kirungi okuba nti babakutte nga bamaze okutta, naye kizibu nnyo okutegeera omuntu agenda okutta. Era ntegeeza abawala abakeera ku morning run tubeegayiridde mugikolera awaka, exercise gikolera awaka. Oli weka mu luguudo, omuntu bwakwata n'akusika n'akuzza ebbali, kizibu nnyo okutegeera nti wano waliwo omuntu gwe bakoze eki. Abakozi b'ebikolobero bangi, abanyu b'enjaga bangi, abalina ebizibu byabwe awaka, abaana balina ebizibu awaka bangi, ekimuviiramu okutuuka n'okutta. Bino ebya lockdown bijja kuggwawo okugema kuno nga bwe kutandise okutambula, naye ate tekitegeeza nti baba bakugemye tofuna bulwadde. Ng'era owa measles bwe bamugema naye n'afuna obulwadde ne butamukosa, naye ate eriyo ne gwe baagema n'akwatibwa measles n'afa okusinziira ku ndya ye. Kati n'olwekyo mbadde nsaba abantu mubeere ne security emala. Nkubiriza abantu tubeegayiridde, tofuluma na 6 miliyoni n'okubira abantu. Kaakati nina 6 miliyoni ngenda gula ttaka, simanyi ku lw'e Masaka, simanyi okyamirawa. Ani gw'oyogera naye kubikwata ku ssente? Owa space akutwala, lwaki omubuulira by'olina mu nsawo yo n'ogenda ng'oyogera nga bw'ogenda bw'oli ku ssimu? Abantu babeera ku masimu ne mu takisi n'ayogera ebitalina buvunaanyizibwa. Okiwulidde? N'olwekyo nsaba abantu tubeegayiridde, ssente bw'obeera ne ssente nnyingi tozoogera, ate ssente ziteeke mu banka. Banka tejja kuzibba. Abantu balina ssente baziterese mu nnyumba, tebaziteeka mu banka. Tebaagala babasaleko magoba. Naye at least bazisalako okusinga lwe bazitwala zonna ate n'okutta ne bakutta. Abaana n'obalekawo nga tebazirina. Naye mbadde nsaba abaana bawala bw'oba ofuluma yogera gy'ogenda. Olinnya takisi bategere takisi gye walinnye namba ki ogenda wa. Yes. Okay. Naye nga yo security enjebaza mufeeyo nnyo kutunula ne lise joji naye kizibu nnyo nze nalinga lulinnyimirira omuwala omusanga ekiro n'omugamba naye gw'olagawo obudde buno abamu bakuvuma n'okuvuma
kati nze ndowooza nti omuwala ayogere wajagenda n'abazadde bategere n'abazadde abayina abaana bafulu sigaana kiyinza okulemerera ekyabaana okufuluma naye tekyandibadde kituufu. Ku nsonga y'okukwata abantu ndowooza gye tunaasembyayo nayo eyaliwo nzijjukira omulundi gwe nali wano twayogera ku nsonga ya drone era abamu nga bagamba nti gw'omu kuba leadinga naye ennaku zino tulaba abagenda maaso n'okuba nga bateebwa. Akalimu akewunyisa nti abantu abamu tulaba basuulibwa mu bitundu eby'enjawulo. Kye sinnaba kumanya oba era bano ba security be babasuula mu bitundu ebyo oba nedda. Naye ng'owulira nti nze banzizizza wano ne banteeka wano essaawa 7, nze banzizizza wano essaawa 8 ne banteeka wano. So ekyo nakyo kireese bannayuganda okwebuuza oba nkola ya security oba nedda. Mbadde siri mu saturation, mbadde siri nnyo mu bantu naye ngenda kubuuza nja komawo nkinyonyole naye ng'ekigambo kyakwata abantu nakyogera abantu ne bakinteeka nako nti nze nkulira ekibinja ekyo naye ne ŋŋamba nti bannange wadde waliwo okulonda ate ng'okulonda kwalimu ebibiina by'obufuzi naye ebikolobero bwe bibeerawo abantu balina okukwatibwa. Kye tulina okutegeera nti buli wapate yenna bw'akola ekikolobero akwatibwa. Era ensonga eyakwasanga abantu bwe batyo drone n'egenda awantu n'ekwata abantu kwaliwo ensonga kubanga oluusi nga bw'oyogera abantu bamanyi okutuukawo ne bakyankalana ne bagana okukwata omuntu kubanga bo tebamanyi kye yakola. Naye ekirungi nti abantu bano balagira bateebwe naye kati kyengenda okubuuza babasuula busuuza ku ssaawa 7 ogw'ekiro oba baba balimba kubanga omuntu bayinza okumuta emisana naye ye neyefuula nti bamusuddeawo ku ssaawa 7. Kati kyengenda okunoonyerezaako naye njagala kwebaza abantu nti wadde waliwo ebikolobero naye abantu batandika okuddamu okweyisa obulungi. Then ne security enjebaza okuba nti abantu yatandika okubata ate abantu ne babatanga bali okay. Wadde abantu abamu baali bababika ono bamutta simanyi biki naye nga we bali. Naye mbasaba abantu ekikolobero tokikolera mu pate, tokozesa pate yo kukola kikolobero nti banakukwata ojaganze ndi NRM kyebavudde bankwata. Oba oli NRM n'okola ekikolobero bakukwate, oba oli wa nuupu oba oli waki tebakwata muntu lwa kibiina bakwata muntu lwa kikolobero ky'abakoze. Okay. Weewaawo ataba omulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu tuli ne Lieutenant General Proscovia Nalweyiso muwa amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu. Tuwayamu naye ku nsonga ez'enjawulo tulabe ye ki kyagamba okutwaliza wamu. Afande njagala kutwala ku nsonga endala egenda mu maaso y'ensonga y'obwa sipiika mu palamenti. Waliwo okuvuganya okugenda mu maaso awo okwaba sipiika ani addako mu kisanja kino emyaka 5. Ni lwaki nkikubuuza era lwaki nkikuleetedde kwe kuba nti nawulidde ng'erinnya lyo liri mu kwago agavuddeyo okubeera sipiika agalwanyisa sipiika omu nga tegamwagala abeerenga era nga Right Honorable Rebecca Kadaga bwe yabadde alonkinga abagenda okubanga bamunoonyeza akalulu yavuddeyo n'agamba nti abamu kuba mulwana ye General Nalweyiso ne Honorable Nankabirwa. Bwe nawulidde erinnya lyo n'agambye nti nja kufuna obudde nzije nkubuuze ku nsonga eno lwaki mulwana Honorable Rebecca alitwala Kadaga. Kisubi kyenyinza okubuulira abawuliriza abaffe bonna abaludde nga bampuliriza okumala ebbanga. Njagala kubategeeza abawuliriza abaffe nti nze bampayiriza eriyo ebintu byesijja kola ate byesirikola. Nze tewali nsonga yonna enkwatako ku bya sipiika teriiwo. Ate era okujjako ng'oli agamba nti ku basirikale baffe abali mu paliamenti kwe kuli gwenkubira.
kubanga simanyi ababakadde ate ababakadde si balonzi aba 10 ku basirikale 10 abaliyo si balonzi tebagenda kulonda abasirikale 10 abagendayo tebanaba kulayira kubanga kati owulira wakyaliwo n'ababaka bebatute mu kooti bebawabidde betulowooza nti okulayira kwa sipiika okulonda sipiika okulituukira abamu bali baba bajjeeyo kati ne 10 lino oyinza okwesanga nga okulonda we kulituukira abamu bali batebaliyo tewali sirina bwe nwana sipiika kubanga sirina kye mwagalako nze nagamba sipiika yenna gwe banaba balonze gwe ngenda ogenda naye amateeka bwe gatyo bwe gaŋŋamba era teri sipiika gwe mpagira nti balonde gundi oba gundi nyinza okuba mpozi nga yeyo ensobi gye nakola nga mpozi nga omuntu yali ayagala mbeere wano ŋŋambe nti mpagira gundi nze sirina sipiika yenna gwe mpagira ate bwala tewaliwo nsonga lwaki nyingira mu bya sipiika ate ne ba MP abapya sibamanyi mpozi ab'amagye sibamanyi bwe bafaanana simanyi oba baawa abagenda okulonda sipiika nti era sirowooza nti nze nali nkubyeko ku ssimu nga ntiisatiisa omuntu nti bw'otolonde gundi kino bwe kijja okuba n'omuntu yenna aveeyo agambe nti aveeyo agambe nti namukubira essimu nga mugamba nti londa President Museveni kubanga okuva le batandika okumulonda 1996 siina muntu yenna gwe nali nfoosinze nti alina okulonda President Museveni kaaba omwana awaka kaaba omuzzukulu bonna be bamanyi ani gwe banaalonda kagabeere mu magye abasirikale bange bennina bafoosinga okulonda President Museveni siina mubaka yenna gwe nali nkubidde bukyanga lubanga lwa mmindi nga mugamba nti olina okulonda President Museveni nabiro byonna bibaddewo ebya togikwatako siina gwe nali nkubidde tamulimiti siina gwe nali nkubidde sirowooza nti ne sipiika wa Uganda kati aliko nti namukubirako ne mugamba gwe kino bwe kitayitamu aleete bwino oyo nze kati kyenjagala ye bwino njagala oyo omubaka oba yali mukazi oba yali musajja oba yafukamira ng'agamba sipiika nti nalweso yakulya obubi gwe njagala okutegeera nze siri mu ekyo era sijja kubeeramu era simanyi lwaki annumba simanyi lwaki anjogerako nze musanga ne mukubira saluti taŋŋambangako nti naye gwe baŋŋamba onnwana takiŋŋambangako kati nze nkubira nti abantu ne bagamba nti mulonde Jacob Oulanyah ngaani nti pulezidenti yeyandagidde ye pulezidenti alagira atya nze ebyo tebinkwatako kati simanyi ate onokungatta ne Honorable Nankabirwa simanyi kubanga Honorable Nankabirwa Chief Whip nze njogera naye nga bantumye oba gamba Chief Whip kino n'okwogera ne speaker njogera naye nga bantumye nti kubira speaker nti waliwo kino na kino naye aba tebangambye soogera nabo. Right Honorable Speaker bwe yabadde ayogera yagambye nti mukuba amasimu okuva mu State House nga mutiisatiisa ababaka naye kyesijja kuwakana tomanyi omuntu ayinza okuba nga ali mu State House ng'akozesa erinnya lyange nga kati wempulidde waliwo abantu babiri simanyi omu bamuyita Musa simanyi omulala bamuyita Heira simanyi Heira ndoza mukazi mbu bagenda bajja ku bantu sente mbu ntwala abantu ebweru mbafunira visa. Ani atwala? Mbunze bo bajja ku bantu sente bazirete wange mbu kubafunira visa. Nze sitwala muntu yenna bweru era tebabaawo muntu yenna kujjako sente nti General Lwaiso yazaagala okutwala abantu ebweru tozimuwa kubanga nze sitwala abantu bweru sibatwala kati tomanya wayinza okuba mu State House nga waliwo akozesa erinnya lyange okujja ku bantu manya nga okukubira ababaka ng'akubira ababaka wewuunya n'okwewuunya oyo mubaka mubaka kyoyo agenda wabe ewa sipiika nti bankubidde nga bantisi lwaki tanoonya nti naye ddala gwe tukubira amasimu simanyi State House eyagalani State House kye kubanga kati State House tugambe nti President Museveni kuba kati ffe abakozi abagikolamu twetumiikiriza tutya mbutwagala sipiika gundi
atali president ebintu bino bivudde mabega kubanga twasooka kuwulira nti Seeke yasalawo kyenkola bulungi nti najja wano wennyini n'enkubuuza n'ogamba nti oluusi mbanga observer mbeerayo n'endaba ebintu bino naye sirina we nali ndabye nga Seeke esalawo nti twagala Jacob Oulanyah tetwagala Rebecca Kadaga so kino nakyo yakikoonyeko n'agamba nti ye namba 3 mu Seeke tabangako mu Seeke n'esalawo nti nange sigibeerangamu era nakugamba mu Seeke mbeeramu just ng'observer naye siwulirangako mu Seeke nga basazeewo ekintu ekyo sikiwulirangako okujjako mpozi nga nali nfulumye okujjako mpozi nga saakitegeera bulungi ate simanyi na Seeke egamba tikatuleese gundi oluddako tujja kuleeta gundi kubanga abantu basooka mu kamyufu abantu bateekayo CV zaabwe ne banyonyola lwaki baagala okubeera abasipiika baziteekayo mu kakiiko ka Seeke Seeke n'ezitunuulira bayinza chairman wa pata ayinza kuyita omuntu oba omukwomu nga amukonvinsinga aveemu ali balekere gundi ekyo kyemmanyi mpozi eyo nga gye baali ebbali gye babipangira nenze simanyi naye nga Seeke omuntu yenna agenda okwesimbawo aleeta okusaba kwe so kati wetwogerera amawulire gonna galaga nti General Proscovia Nalweyiso y'omu ku abo abalwanyisa Honorable Rebecca Kadaga kyekiddako awo kati kiso okuveewo nze kiddako kwange sigenda kulwanyisa Kadaga ate siri mulwanyisa sigenda kumulwanyisa ate siri mulwanyisa kubanga obusobozi bwange tebusobola kulwanyisa sipiika tebusobola naye nga ndudde ndoza waliwo abatwalira sipiika olugambo nti ndoza oba balina kye bafunamu oyinza okwesanga omanye omuntu bw'aba campaigning abantu babaagala omulyako ssente ndoza bakozesa erinnya lyange naye newuunya kubanga nze simanyi kuwalana sirina nkwesi sirina budde obwo sibulina n'ekyo bwa sipiika nze kati Jacob Oulanyah wabeera sipiika nze nfunemu ki banyongeza omusaala banyongeza ekitiibwa okumpromotinga tebiyita mu parliament okunyongera omusaala tebiyita mu parliament si gye nsaba kati Jacob antwalengako mu mmotoka ye ngende mu Nozani nga bantendereza sikitegeera kati sirina kyenfuna kuba sipiika era sibawagira gwe banaaba balonze gwenja okgenda naye ate nze kyemmanyi ti pati nze zisalawo ani gwe zigenda okutwala nga sipiika gwe banaakubako akalulu nze bwe nkimanyi naye simanyi era mbadde sikimanyi nti batuuse n'okunoonya akalulu kubanga onoonya oti akalulu mu bantu abatannaba kulayira kituufu ababaka ng'abamu baagwa dda tebagenda nakudda nedda va kwabo abaagwa naye abaayitamu obanoonyamu akalulu abamu nga bakyali mu makooti simanyi abantu batannaba kulayira obeesiga otya abamu bajja kutuuka okulayira ng'ate oyina kunoonya kalulu mu bantu balala simanyi naye nze simuliiko mwegayiridde nnyo maama oyo madamu honorable speaker nze simulinaako buzibu era bwe wabaawo ennamba yonna nze njagala kwogera ne CID bajeyo print out zange ez'amasimu balabe oba nina omubaka gwe nali nkubidde then n'omubaka njagala mulaba ekyo ekiri awo oba nkiyita ekizezengere kye bakubira nga batiisatiisa neagenda okuwaaba Jeno tasobola okutiisa omubaka nga mutiisa Jeno mulamba no agende ku poliisi balipootinge mfe kyokubeera mu lugambo ti muze nkubira ababaka nga mbatiisatiisa besimanyi nakumanya mpozi natiisatiisa Ssegirinya mpozi mutabani wange Ssegirinya nga gwe watiisatiisa nyinza okuba gwe natiisatiisa kubanga simanyi ani gwe natiisatiisa Jeno njagala twogere ku nsonga kubanga kati issue eno eringa eyingiddemu State House so kati eringa eraga nti kuba bweboogera ku State House President Yoweri Museveni linnya lye lyerivaayo so gw'osuubira lwaki waliwo ekifaananyi ekiringa ekiraga nti President nti ye darling wa Right Honorable Oulanyah so si Rebecca Kadaga ekifaananyi kino weekiri abamu bwe bakiraba kati
no ne bino ebitandise okwogera ebya President Museveni okubeera Darling Bwolanya oyaba tamanyi President Museveni lumu Jeno Muhoozi nasomako ku article ke mu New Vision Lieutenant Jeno Muhoozi First Son yawandiika n'agamba nti abagamba nti President Museveni nze gwe yagala okuteekawo okumudira mu bigere tebamumanyi bulungi gwe boogerako naye singa babadde bamumanyi bulungi tebandikyogedde kati nange okujjako omuntu nga tomanyi bulungi President Museveni bw'oba tomumanyi gweyogera ekyo nti kati Darling wa Jacob Oulanyah President Museveni kizibu nnyo okumutegeera nti Darling wa gundi ye abeera muzibu abeerawo bw'atyo naye nze ndowoozaamu nti Nalweyiso bwe mba nina ebintu byenkola ebiyinza okuba nga binyiiza Kisubi nsobola okulowooza bwe ntyo kati nze ndowooza mu Parliament eyo eriyo ebintu ebikolebwa oli byalowooza nti kino kyenkoze kiyinza okunyiiza President Museveni n'atandika okulowooza ekyo nti kati kirabika tampagira awagira gundi nze bwe ndowooza naye saagala nnyo okwogera ku byama by'abakulu abo ne President Museveni saagala byogera naye nze simanyi lwaki tewaliwo okusirika simanyi lwaki tewaliwo okusirika simanyi wandibaddewo okusirika omuntu n'ogenda mu kalulu kompola kati nga kitannaba kuba nti baguddewo ebyakalulu n'oyita wansi eyo n'oyogera n'abantu nga tonnaba nakuwaayiriza bantu Honorable Kadaga ye alinga alaga nti anyigiriziddwa nnyo so y'ensonga lwaki avuddeyo bw'ati abo butiitiizi nze mbuyita butiitiizi ate omuntu bw'atya nga General Nalweyiso nze mba ndabira ddala butiitiizi bw'amaanyi kati nzaani nze senior president's advisor ku security ne defense nkwataganira wa ku bya speaker awo bw'oba olaba siri bya Lwanga oba owekitiibwa Mukwaya kubanga bwe politics kati nze okuyingiramu ebintu mbiyingiramu ntya kyewisa n'okwewisa bwe mba nga sikubira LC wange ku kyalo kumutiisatiisa kati ngenda ntya nkubira omubaka eyagenda neyesimbawo nakwata sente ze nagenda okwesimbawo najjanga omubaka muze ne mukubira nga mutiisatiisa nti olina okulonda Jacob sikitege mu Uganda namwe mukyalimu okutiisatiisa nti olina okulonda Jacob nawe n'ogenda n'omulonda ng'oli mubaka mulamba akalulu kaba secret tekabeera na open gw'osalawo gw'olonze oyinza okubeera oba nti babo babbi bamubba babba oyo omukyala bamufera ndowooza bambi bamanyi ndi w'amaanyi nnyo ndi wakiti muboyogera General Nalweyiso oba omaze Fika yatugambye n'omukyala oyo Nalweyiso bambi Nalweyiso bambi ampayiriza ate naye akimanyi ate kibi nnyo okwogera ekintu ng'okimanyi tekyeyogera si kituufu kibi nnyo 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 ate Honorable Speaker amanyi ne mukama wange lwaki tamugamba ti Nalweyiso andi bubi muzeeyi nampita naye ng'atudde awo nze kyembadde nsaba titwanditudde awo Jacob Oulanyah nasomba okwogenda naye twatuula awo ku Musa Courts naye kye sikyajjukira mwezi naye nga tuli mu kalulu kubanga bava Soroti then ne bayendinga apo abaseeke nga balina okujja ku Musa Court okumala ebintu mu kalulu twali Soroti gye baava abaseeke ne bajjaawo we nasomba okwogera ne Oulanyah ne Jacob Oulanyah Honorable Jacob Oulanyah bali batudde ku ntebe nga baliraanaganya bwe batyo ne Kadaga ne bambuuza balina ebintu byabwe bali bambuuza ne mbagamba kangende nkonsalutinge nenfuluma nengenda siddangamu kwogera na Jacob Oulanyah sirina nabudde bwa Jacob sibulina nze Jacob Oulanyah era bwe mulaba nze mutwala ng'omutiitiizi nze bwente bwe muyita kubanga omulaba adduka mu Parliament muntu kubanga nze kati mbeera ntya
simanyi bwamaze oba mwaka mulamba tayitayo kati omulabanga omutiitiizi eriyo empologoma gyalina okwewala osanga ate abantu abamu abakulembeze baffe baleme kwefuula bakatonda ba ku nsi wano bubuti bweyogera ekintu akikyusaamu bulala natandika okuwayiriza olwokuba tolina bwojja kwewozaako ate anaakola ki ne bwanaawaaba ajja kumuwangula kati abantu baleme kwefuula bakatonda kubanga ebyo bintu byakuleka bwakatonda bwabwe bwe beefuula bajja genda nabo. Weewaawo tweyanzeege ku nsonga eyo kyosembyayo eri bannayuganda afande tubasiibule. Kyenyinza okusembyayo kyakugamba abantu nti abantu bagende babageme eddagala lino bwogenda afande bageme tebanaba kungema kubanga mbadde nga nkyali mulwadde ne bagenda kungema n'olwaliro bayinza okungema kati abantu bagende babageme naye nga nandyagadde nnyo nti omuntu ogenda okugema yogera obuzibu bwo bw'oba olina pressure gyogere bw'oba olina sukaali mwogere bw'oba olina sirimu yogera ekirwadde kyonna kyolina then omusawo akubulye nti gwe tetujja kukola ki kukugema teweekwasa luvannyuma. Ekirala nawulidde bagamba nti baba bakakugema hepatitis B naku 14 nga tezinayitawo tebakugema n'olwekyo abasawo abagema balina okukitegeera okwogera n'abantu bababuuza ekyo. Njagala kumaliriza nga nsaba abantu tubeegayiridde toyingiza muntu mu kintu kyatamanyiiko nti olwokubanga bakugambye bwe bajja nze ne baŋŋamba nti right honorable speaker Kadaga yagambye ajja kutta sirowooza nti nkigenderako nga sinaba kunoonyereza okola ki okumala oba n'okwogera ne nze sirina buzibu bwonna n'abantu ababiri Kadaga ne Jacob Oulanyah bo be bamanyi ebizibu byabwe banonye akalulu kaabwe bakamale ate oyo omubaka yenna gwe bakubira naye munnange osanga right honorable speaker mutuufu kubanga owulirayo abantu be babba MP mulamba ne bamufera nakwata obukadde 10 bunabutwala babwongeremu buwere 15 ne bamufera ndowooza eriyo n'ababaka be baffera oli namukubira namugamba nze nalweiso bw'otolonde Jacob Oulanyah omubaka n'abeerawo ng'atiitidde teri mubaka yenna gwe nsobola kubira sina namba zaabwe ababaka bonna abapya sibamanyi abakadde nabo manyiiko batono abagenda abagwa mu kalulu abatagenda kwetaba mu kulonda n'olwekyo abanoonya akalulu tubadde tubasaba mwandirinzeeko pate zammwe ne zisalawo zigenda kusindika baani tofoosinga pate y'okukulonda ate ng'ekumanyi bulungi nnyo oli mukozi genda ekuwe olukusa nti genda okole ki besimbewo ate nabo tebavumagana tubeegayidde abesimbye ku bwa sipiika banoonye bulungi akalulu nga tebavumagana bayitemu bakolerere eggwanga lyabwe mubeere bulungi. Weewaawo tweyanzeege ye Lieutenant General Proscovia Nalweiso gwe tubadde naye nga tugenda maaso n'okuba nga tuwayamu ku nsonga ez'enjawulo. Tujja kuba nga tuddingana nate omulundi omulala kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba.